Tetulina zisulira fees, tetulina zigulira baana kyakulya, tetulina wakubasuza. Gye buvuddeko ekitongole kinema nga kiyambibwako poliisi ko n'amagye baggula olutalo ku bantu abaali beesenza mu lutobazi lwa Lubijji, amayumba agawerako ne gamenyebwa. Kino kyalekera abantu abawerako okuli bannaddiini ko ne bannabyabufuzi okunenya gavumenti okukkiriza abantu okusenga mu lutobazi luno awatali kubalabula nga bukyali. Okwewala okusika omuguwanga guno, enkya ya leero ab'ekitongole kinema nga bakulembeddwamu omuwabuzi wa pulezidenti ku butonde bw'ensi Profesa Gilbert Bukenya batongozza omulimu gw'okwerula empenda ez'olutobazi lwa Lubijji. Banema nabo bamaze ne batulaga nti wano ddala olutobazi we luyita, era ndi musanyufu okukiro nkinga go all the way up to Mintiana Road and all the way to Chengera, and this time this area will go all the way up to Bwayise. National Environment Act of 2019 egamba bw'omala kurestoringa genda odimarketinge olaga olusalosalo olutuufu wa abantu be balina okukoma oba olutobazi lukomawa n'ettaka ly'abantu likomawa, era kino kye tuleese. Tukitegedde nti bano bakusimba amayinja ku nsalo za Lubijji zonna kiyambeko abatuuze okumanya we bakoma. Okwata piira eno n'ogireeta n'ogisimbawo, kati bw'osanga omuntu ng'akurosinze n'adda eno sayidi y'olutobazi, oyo omusango tuba tumuvunaana. Ebyekwaso biweddewo, no more excuses nti simanyi wa lutobazi we lukola ki oluyita. Kati ogenda kugenda mu lutobazi ng'okimanyi. Omulimu guno nga guwedde bagamba nti mpawa agenda kuttirwa ku liiso singa asangibwa ku ludda olw'olutobazi. Kyensaba abantu baluveemu mu ddembe. Bw'olabanga ennyumba yo oba ka business store kali ku sayidi ey'olutobazi kajjeewo mangu, tolinda kulwana n'abantu, genda mu bwangu obuntu obugjeemu obuze ku sayidi etali ya lutobazi. Tetujja kuleka abantu wonna. Mbu waliwo n'ebifo ebyaggyibwa mu luse lw'ebyo ebiri mu lutobazi newankubadde nga birabika ng'ebiri mu Kisenyi, bino si byakumenyebwa. Lugogo, akatundu k'elugogo awo edda baakajjamu mu kiyitibwa olutobazi, n'olwekyo ko kali safe. Namamve was degazetted. It was a natural forest reserve. It was degazetted and it was declared as an industrial park. So kyo bakiwaayo. Twagadde okumanya kigenda okutuuka ku bifo ebirimu abantu abangi gamba nga Bwayise. Bukenya agamba bano si baakutalizibwa. Kansokere ku Bwayise ekintu kino kye mulaba kino kitulonkinza olwaleero maapu ejjagenda egende eyite mu Bwayise. Bw'obanga oli ku sayidi eno ey'olutobazi mukubulire vaayo, jamu obuntu bwo ng'obudde bukyali. Eri abo abafuna ebyapa ku ttaka nga ssemateeka wa 1995 tannakolebwa batubulidde nti bano si baakumenyebwa, kyokka balina okufuna okulungamizibwa okuva eri NEMA ku ngeri gye bayinza okweyagalira ku ttaka lino. Kisigala ky'omuntu naye waliyo activities ezikkirizibwa mu National Environment Act ya 2019 ng'okulunda byennyanja. Bino we bijjidde ng'ekitongole kinema kizzeemu buto okumenya abatuuze abali mu ntobazi oluvannyuma lw'okubalabula okumala ebbanga. Jennifer Kabale, Agafeeyo ku Spark TV.